sorry. Oh, mama. Oh. Okay, nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogwe mukutu goyizo okugusinga otambula mu nsi yonna ndowooza kati essaawa eno n'abatulabira mu nsezo enjawulo. Lunaku olwaleero lunaku lwa mukaaga nga bulijjo akasana kavudde mu nsi Uganda akakuba kasuze katonyerera lunaku lw'eggulo ne lwaleero akasana kavudde bulungi nnyo. Biseera ebisinga tutera okuleeta emboozi z'abantu ab'enjawulo naye n'emboozi ya mwana muwala Rita ye yazaalibwa n'obulemu nga balongoosa maama we ne bamukosa amagulu ne gakyankalanamuko naye tugezaako guno nagulo okubanga tufuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo okubanga tukwasaganya mu mbeera ya mwana Rita. So kati nemalagako naye n'emboozi ya mwana muwala gye nabalagako awo nga yafuna accident ng'ali Kenya n'ava ku kizimba waggulu n'amenyeka amagulu. Mwebalire ddala twebaza omukyala Queen Esther ne family okuvaayo ne mulwanirira omwana oyo amakulu ku magulu kati gaaterera ali ku magulu gatambula yafuna okulongoosebwa n'obuyambi bwonna bwe mwatuwa. Olunaku lwaleero nga tuwumbawumba omwezi gw'abamaama gw'abakyala guno ogumwezi ogwokusatu nga tuguwumbawumba olunaku lw'abakyala. Abakyala bayita mu bintu bingi mubaako okunyigirizibwa mubaako obulamu obw'enjawulo bayitamu. Embeera eno abangi bagiyiseemu abamu bayita mu kutulugunyizibwa abantu bayita mu bintu eby'enjawulo naye nga tuwerabira tuli proud sponsored by Marus Bridals nga bano basangibwa ku Anet Plaza edduuka namba F11 nga bano bakutuusiza gomesi z'abakyala abagenda mu kwanjula mikolo gituuse n'abagenda mu Easter gulira maama olugoye obwenga omutwalira olugoye. Marus Bridals munoonye ku namba y'essimu noti 782 6 85 05 oba noti 72 6 85 05. Marus Bridals omukyalo omunoonyeko ofune ku gomesi ez'okwambala mu kaseera kakanakaga bagenda mu mikolo gy'okwanjula. Naye Marus Bridals n'emboozi ngikoze tusobole okudduukirira omukyalo ono yenna n'aba kyayinako. Olunaku olwaleero n'emboozi y'emu omanyi nze nkwataganayo ku bantu bakyala bafuna accident era nagamba nti eddoboozi y'omukyala kuba bamaama bano nze nakula ne maama we mu mbeera enzibu ate bwe nsanga omukyala ng'ali mu kaseera akazibu nga kano mba alina okugusa eddoboozi lino ati tufune okuyambibwa. Nina omukyala ono yafuna accident ku luguudo lw'Entebbe bamutomera n'amenyeko okugulu naye obulumi bw'ayitamu yayinza obbukunnyonnyola nze atabulina essaawa eno sinza bbukunnyonnyola yayinza obbukunnyonnyola ensonga lwaki nzize wano tube nga tunyumyamu atubuulire kyava ku ki embeera yava ku ki before yali akola mulimu ki nga tanafuna accident eno. Nkwaniriza nnyabo wasizo otya? Gyendi taata wasiibye otya taata? Amanya gaffe nnyabo? Amanya nze Maama Jovini nze Samali kale abangi gwe mumanyi nga Maama Jovini bonna bammanyi. Tuli wano Namasuba Namasuba we tusize okwana tuweereza. Owangalidde mu Namasuba bbanga ki? Mbadde mu Namasuba muno okuva 2 Njereere 12 Njereere ntambulira awo zana Namasuba mwentambulire mwempangalidde. Kati navaamuko 2016 olw'obuzibu obutakwatika nga bizinesi yange eweddewo n'enzirako wa mu kyalo. Ti mu kyalo we nafunira omuntu ankwatako n'ankomya ku kibuga n'antandise bizinesi ey'ebyennyanja. Nemba nga ngenda ku mwalo eyo nendeeta ebyennyanja ebibisi nembyekalirira nembyatika ku mutwe nembitambuza okusobola okufunira abaana bange akokulya basobole n'okusoma. Kati zaali ennaku z'omwezi nga 19 ogw'omunaana nkwata booda ngenda ku mwalo Eggerenge. Kati mba ntuuka awo kwa Crate we twasangira ekimotoka ekisomba ettaka nga kirise n'okuva waggulu nga kirikkiriza wansi waliwo ebizimbe ebibazimbawo ng'onootera okutuuka awo kwa Crate.
awo emmotoka eje twekanga kati mukwekanga driver wa boda boda nasala mbusazi ki ekkubo owa je twasinganira owa maika natukuba bubi nnyo naye nze nakosebwa nemmenyeka emirundi esatu nakutuka wano nenkutuka wano nenkutuka wano kugulu kona nekukola ki nekukutuka nekufafaagana nekufuuka okutali kugulu ti okugulu kuno bakuwangamu ebyuma okuviira ddala wano paka eno mu kisambi mulimu byuma bye bitambula era nga boolaba olukindo luno bwe ruti ebyo konna 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 bakuteekamu byuma emulago. Olwo wafuna accident otuukira wa? Bwe nafuna accident ntuukira Kisubi. Ekisubi namalayo essaawa nga 2 ne batuwa referral ey'emulago nengenda emulago eyo nensulayo olunaku lumu ne batuwa ekitanda nali sirina ssente nga bwomanyi ebyokweyiya ebyokwepangapanga nga baagala ebyuma bya 900 ebiba bigenda mu kugulu naye nga sizirina nensobola okumala ku kitanda ennaku 48 gwe mwezi gumu n'ekitundu nendyoka nfuna ssente wakati awo 900 nensasula ebyuma ne banteekamu ennaku z'omwezi nga 6 ogw'Okumi 2020 akati nemmalayo wiiki emu ne bansiibula nenzira ewaka naye taata wange embeera gyempiseemu yakutoba yakutuuyana nina okufuna ak'okulya nina okwenoonyeza erigula eddagala naye kyensooka okwebaza neebaza abatuuze muno mwempangaalidde naye wano wa mwannyinaze ye yasigalawoko wano naye nze ndi eyo ku Nakawuka road era gye nasinziira gye mbadde nkolera emirimu gyange okugendawa ndyoke accident eno ngifune kaakati neebaza abatuuze b'ekyalo mwempangaalidde bampaniridde badde bampaako okulya okuva mu gw'Ekumi bampaako okulya n'ak'okunywa naye nga bw'obimanyi embeera ey'eddwaliro emmotoka ebadde nzigye ewaka okuntwala mu ddwaliro ya 15,000 akusaliddeko 10,000 natunda buli kyembadde nnina mu bulamu bwange sobola okugenda emulago naye natuuse nentemenkererwa nga kakati sikyalina abaana baagala okulya abaana waliwo abasoma tewali ngeri yonna nga nze maama nze taata mwana najja n'akugamba maama sabuni aweddewo maama enjala ennuma sirina kaakulya kaakati ate nange nina okwezza mu ddwaliro nina okwegulira eddagala erinaakola ki erinambeezaawo kati nalaba binsusseeko kwe kutambula nenzijjawa wano ewa brother wange asobole yo okungulira akatunda kuba embeera weetuuse mbadde sikyasobola kwetuusaako ki katunda yadde kota ya sukaali n'abakulabirira nabo baba bakoze eki n'embeera nga bwe mugiraba ya covid akuwaayo 10,000 enkya takola ki takuwa akuleetedde ekiwagu ky'ettooka ate enkya tajja kukola ki okukuleetera kati ne ngamba kangende ewa brother wange naye muno mwe tuwangaalidde okuva 2 njereere kakati olina abaana bameka? Nina abaana 7. Taata wabwe waali? Taata yadduka, waali mulamu naye taata yadduka era abasi taata abaana yakuleka? Yadduka era yandeka mu muzigo wanezana. Taata yandeka mu muzigo mu 2016 n'agenda kati mpambanye nga waali ye mulamu? Waali mulamu tabawulizaako tayagala nakumanya ali eyo saidi mbu ze Masindi gy'abeera. Gy'abeera naye tayagala kumanya si mwana kusoma si kulya talina kyali awadde kubanga era bwe najja bwe yawulira nti nfunye accident fine yajja naye bwe yajja n'emitwalo egyo 5 ne mubuuza taata ozze kukola ki nti zze kujjanjaba ne mugamba baagala ebyuma bya 900 kye yakola yabuuliriza ewaka we nali mbeera we yabuuliriza ewaka we nali mbeera n'atuukayo nalina omwana omuto n'agenda n'omwana oyo okumulaga gye tubeera yagenda n'ajjayo empanga ey'enkoko ennene n'agitunda era olwagitunda n'agenda okuva olwo
siddangamu kukola ki taata wange siddangamu kumulaba toddangamu kulaba siddangamu kumulabako yadde okunkubira kasimu yadde okubuuza nina omwana gwe twazaala naye wasikoseero mbadde mulabirira eddagala lyaliko lya 800 buli mwezi empeke gyamira okusobola okubeerawo nga mulamu nina okumuzza emulago buli lunaku naye natuuse n'ekiseera nze ndi ku kitanda n'omwana ali ku kitanda nga bagenda mulongoosa akagundi kazimba wana akabengo naye nga sirina ssente era twamuzza ewaka tumuwa ku biddagala ebiganda nabyo ne bigaana akati juzi no mugwokubiri twali naye ku kitanda bwe bange kugulu kumzimbye ate ye muno mu vivi ne bansaba sikaani ya 10,000 nga sizirina ne bansaba omutwalo ogw'okulaba omusaayi gwalina bamuteekeko omusaayi nga sirina era omwana wange namuzza ewaka era ali waka. Abaana bano balabiridde otya abalala abasoma nga bwe nkugambye nti mbadde ngenda ku mwalo eyo nenfunayo obwennyanja nenfunayo tumukene abaana abo nabo ne mbatikka ne batambuza nange nentambuza ne tutunda obwennyanja obwo ne tufuna ak'okulya n'ak'okunywa nga bwe tusiba ne bumukene bwaffe mu kaveera nga tutembeeya gye nsanze ennyaanya nga ngula ennyaanya nga nazo nsiba mu kaveera nga tutembeeya kusobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa yembeera gye mbadde neekuumiddemu ne famire yange kutaliiko ayamba. Omwezi gw'abakyala tuguwunzika naye bw'oba ng'oli taata famire n'ogirekawo nga ddala omukyala ali mu mbeera bweti ozadde abaana mulimu wuuyo omulwadde ate obulwadde bwalwadde buzibu nnyo bwasikosero buzibu nnyo omwana we bayeetaaga keya ng'oli taata n'okola ekikolwa bwe kityo n'osulawo famire nga maama mulwadde abaana n'obalekawo nga nabo bali mu kubonaabona n'odduka n'ogenda toyagala kuwuliriza kibafaako. Obeera taata kika kimazima obeera taata kika kinaddala ku mbeera omukyala gy'alimu essaawa eno n'obulamu bw'alimu. Abantu abamu bannaye kaakati omuntu kati tudde omuntu akulaba essaawa eno buyambi ki obusookerwako bwe yandibadde akuweereza ng'atutuukiridde? Obuyambi bwensinga okwagala mu buli andaba mu kaseera kano bwakuzzaawo obulamu bwange kubanga mbadde mukazi omupatikanye ansobola okuyiiya ne neebeezaawo naye embeera kati nga bwe mundaba sikyasobola kukola ki okwebeezaawo nfuna obujjanjabi ebyuma bino tulabe oba babijjamu oba bateekamu birala kuba bwe nagenda mu ddwaliro ogwokubiri bangamba nti byafuna ki infection tine bangamba bampadde akacupa nzijjeko amasira okukebera amasira bansaba 8,000 ate nga nazo zikola ki sizirina balabe engeri musumaali gye gwafunamu infection natambula butambuzi nenkola ki nenkomawo. So njagala buli andaba maama oba taata oba mukazi yenna waali ng'alaba embeera eno gye mpitamu nawe weeteeke mu kiti ekyo gambe nange bwentyo bwendi mu mbeera eno gye nnimu ya bulumi ddala baganda bange bakyala bannange mbeera gye nnimu ya bulumi okubanga gwe maama gwe taata ate nojja ofuna obuzibu nga buno kugulu kwakutuka emirundi 3 sobola kuyimirira sobola kukola ki nsula ndowooza abaana kye banaalya sula ndowooza omwana wange omulwadde anaabaawo atya abadde asomye bambi ng'atuuse mu siniya 1 abadde wa siniya 1 naye kati sikyalina busobozi busobola kukola ki kumubeererawo. Kale buli andaba ku TV bannange nsaba buyambi munsiruukirire maama Fiina mukyala munnange ntunuulira olaba embeera gye mpitamu maama mbeera mbiri maama wange maama taata jjajja senga yenze nga bondaba mu kaseera kano maama wange nziruukirira na buli omu alina ekisa omuzira kisa yenna nsabye busabi alaba akatambi kano anziruukirire lwa mbeera eno gye nnimu nange nsobola okufuna essanyu nga mukyala munnammwe nga munnayuganda munnammwe nga maama w'abaana maama wa Uganda yenze kaakati akaseera kano ali mu kubalaajanira
lwa buyambi bwenjagala nkomye sina buyambi bonna sirina yadde muntu yenna asobola kumbeererawo ku budde buno kubambadde nakula mu myaka ebirala byonna nga nabyeresa nensigalira kuki ku baana bange ku zadde lyange nasigalira ku baana bange neŋŋamba kankuza abaana benkoze eki benzadde bwentyo bwendi. Mama Fina mchala muyambi era ayambye abantu era nsuubira nti eddoboozi lino lijja sobola okutuukako kuba omukyala muno mwezi nga guno nga tuwuzika omwezi gw'abakyala n'otunuulira embeera omukyala ono gy'alimu. Mama Fina kyonna ky'olina ky'osobola kyonna omukyala nga bw'akabidde mu kamera muno n'akoola erinnya lyo kyonna ky'onooba osobodde kyonna mukyala waali ono. Tuli wano n'amasuba mu njegoyego z'ekibuga Kampala wano kumpi tujja kuba tukutuukako omutuukeko oba mu ngeri yonna. Enamba yange ogirina nkimanyi ogirina Mama Fina oba nabalina obuyambi obulala obw'enjawulo nkubira ku namba yange y'essimu eri awo ku screen. Tukole kino kyenjagala tukole kati kyetwakolera mwana muwala Rita kyetwakolera n'omwana omuwala erinnya lye ndyerabidde bana eryenvudde mu mutwe kyetwamukolera stories weziri wansi awo mujja kuba muziraba njagala tuwe nga tudduukira omukyalo ono. Waliwo omukyala ono omukyala abeera naawe sister wange ono sister wo nyabo sembera wano kumpi katono sembera wano tujiteeke wano tulirako kati ono gwobeera naye tuula wano bwoti ono yandabirira naye nga naye mulwadde bw'atabuka bibye naye yalwala era bw'ayinza okutabukira wano n'atulekaawo n'agenda bibye. Gyebaleko kale ssebo nawe gyebaleko gwe wangala n'omukyalo ono embeera gy'alimu eri etya? Embeera mbi ddala nzibu munnaye naffe twatuuka ffenna tetulinaawo. Muganda wange ono bagenda ne bamuwandikira eddagala lya mitwalo nga 2 n'alikozesaako wiiki ng'emu ne wiiki tewera ne tunoonye tusonde emitwalo 2 amalala ng'olina okufuna emitwalo 2 naye nga tetulina we tuzijja. Nze nange yandibadde amuyamba banange ono omukyala bwe batuberedde ofu okujja e Kampala bano be batuleeta yabadde maama yabadde taata wofuna ekizibu oddukira wuwe. Ffe tusomedde awo ku Ananditone St. Andrews naye nga mazima bano be bamaama be bataata be batusomesezza. Nange ekinkwasa ennaku okulaba nga mu butuufu muganda nga ali mu mbeera bweti nga tetusobola na kumuyamba ffenna. Naye Mama Fina omanyi bampita Silivia nakoleranga ku Merinia mu hotero Zana. Mama Fina wali mukyala mulungi ng'ojja n'otwagala n'otugabirako ne ssente n'otuwayo emitwalo nga 5. Mama Fina nkwegayiridde nga we nakusavinga ng'obulungi nze n'emmere yamba muganda wange ono adde engulu asobola otuyamba kuba nange wendi nange nalwala sisobola mudduukirira. Kyali Sipita Mayiga taata wange Katiikiro w'ekitiibwa nange wandabanga era nga nkusavinga bulungi nga nseka kasimayiraako. Efulayimu Ntaganda taata wange nawe nkwegayiridde mutufeeyo tudduke. Farida Bongole akola ku CBS wa CBS mama wange mu mbeera yonna obadde omanyi buli kimu kyempitamu nzija nkugamba wokulira Sebagala nawe vaayo badde taata wange ombeereddewo mu buli mbeera naye muganda wange yafuna ekizibu ky'amaanyi muveeyo muyambe nga nange mwanyamba nandibadde nange nkola omulimu omulungi naye obulwadde bwanjiikira ne bunkwata kati nenfuna obuzibu nga sikyasobola kukola ekyo kye nandibadde nkola naye mbeegayiridde muveeyo muyambe muganda wange ono Katonda alibaddizaawo Mama Fina kubanga be maama be bataata singa addawo naffe tusobola okukomawo ku Kampala kuba naffe kati twadda mu kyalo embeera yasuuka mbi. Tubeegayiridde oba Honorable Lukutana nga nange naawe osobola okuyamba taata wange mwesigwa Honorable Lukutana
nze gwe mwana nze nakulira wuwo wandera wanjagala nnyo naye tuyambe nange nkabiridde taata wange webale nnyo kale nnyo kakati tulaba osobola okunkubira ku ssimu eri ku screen awo nze nsokutuusa ddala wano nolaba embeera nga bweri mubango yo osobola okujja okwerabira ku mbeera nga bweri kyonna kyolina ekisooka tetuganye n'obuyambi obw'obujjanjabi tubwetaaga naye oba olina ekisookerwako kyonna oba kyakulya oba kyakulabirira famire ndowooza nakyo asobola okukireeta kuba mugeremu obyenjawulo oyinza okuba nga gwosobola nze nsobola bayamba oba kyakulya nsobola okibaleetera oba mu buyambi obw'enjawulo obw'obujjanjabi ng'osobola batwala okufuna obujjanjabi mu ddwaliro wonna nabwo tubwaniriza nagamba nti nze ndiwo okutuusa ddoboozi lino tuyambe abantu baffe kuba abantu bangi bonna bali bubi tetujja kuyamba buli omu naye bwe tunaaba tusobodde tusobola okukola ki okumutuukirira ne tumuyamba so yena alaba vidiyo eno alaba story eno weekusanze wonna kyotuwadde kyonna jakuba kituuka ku mukyalo ono twetaaga omukyalo nadde engulu kuba famire ennene abaana 7 ate nga alina omwana owasikose obulwadde buba bulwadde bw'amaanyi nnyo muganda wange gwatulaba essaawa eno so buyambi bwonna obunababuze tujja kuba tubwaniriza ojja kunkubira ku ssimu ejolaba ku screen nkubira ako ngambe nti nze ndi wano nina obuyambi bwe buti oba nina bwe buti tugende omukyalo oyo omulabe tugenda kujja kuba wano okumpi n'ekibuga okuva wali mu kibuga mu senta tikitwala ddakiika 15 obanga otuuse wane n'amasuba so bwona obuyambi bwona obunababuze muganda wange obuyambi bwonna mama fina ensonga oziwulidde mama nalweiso ensonga zino ziwulidde gye zijja kutuukako buli mukyala yenna tuyambe omukyalo ono nga omwezi gw'abakyala nga gugenda mu maaso kuba nga guggwako twa celebratinze olunaku lw'abakyala naye embeera abakyala gye bayitamu eri etya embeera nzibu nnyo nga gyenkomeza sigenda kuba nga nsukkawo wano kyonna kyetumulaba mutuwadde nze eddoboozi ngenda dituusa mukyala bambi obubaka obugambo obusembayo bwoyinza okulekera abatulaba oba batuwuliriza kikyoyinza okubasaba ekisemba abatulaba era abatawuliriza bannange mukama abampeera omukisa ekisa kibeeyongere na buli anaalaba akavidiyo ako mukama amukwateko akole ekyo mukama nga ye mubeezi waffe eyeesiga mukama alinga olusozi Sayuuni olutajulukuka mukama abeere nammwe amanya nse Samali mama Jovini mwenna mummanyi tewali atammanyi Zana Ndejje luddawo eyo Saggu teri atammanyi siri mukyala mubi siriki mwenna mummanyi embeera zange mbadde mukazi omukakalukanyi omupatikanyi naye embeera yentuusizza wano yakufuna accidenti mukama abampeera omukisa era mu linnya lya kitaffe n'omwana mwensabidde mukama abeere nammwe tubadde wamu ne banaffe abamalusi bridals nga bano basangibwa ku Anet Plaza opposite Magoba Arcade, Magoba Shopping Mall. Anet Plaza duka namba F11 ngona kutusiza ebyambalo by'abakyala ku gomesa emishanana zibana otu abagenda mu kwanjula mikolo gine jijja myezi guno gudda ko mu Easter kuso ogenda n'ofuna olugoyo naye Malusi Bridals atera okuyamba abantu nga bano yajja kumanga nkuleeta Malusi era ne Malusi abera ku Ntebe Road kuno ndowooza tujja kuba tujje omukyalo ono tulabe engeri tuyinza okikwasaganya Malusi Bridals mufune ku namba y'essimu noti 7 noti 2 nkaaga 8505 noti 7 noti 2 nkaaga 8505 ojja kumufuna bulungi wabunde noti 782 nkaaga 8505 Malusi Bridals bakutusiza gomesa abakyala ez'enjawulo n'emishanana gendo sana ku mukolo gwo Malusi Bridals tujja kuba tujje omukyalo ono tulenga tulabe engeri tukwasaganyamu nze ndi Bosh Matofu lwakatonda n'ensi yange wangala ayisa basajja sigala banga suka wano mubeere bulungi mwera sorry
baba.